Haleluya, 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 haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Balamusizaako mwenna mu linnya erisinga amaanyi gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'amakya amalungi, neebaza Mukama ku lw'obulamu bw'ogwali eyawuliriza Morning Breakfast. Wooli si wendi, nange wendi si wooli, naye bw'oba osobola okwogera nganze weebaze Mukama. Sinzo oyo mutendereze. Ye Katonda akuwadde omukali gwossa eyo gy'oli. Weewaawo waliwo ebikusoomooza, waliwo by'oyitamu, waliwo ebiruma, waliwo lipooti embi, waliwo ebisoomooza, naye Katonda asigalayo Mukama, kubanga mu byonna oyitamu biyite mu linnya lya Yesu. Katonda wa Ibulayimu n'Isaaka ne Yakobo, tukwebaza olw'amakya amalungi. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale ku lw'abakyala n'abaami abawuliriza Morning Breakfast yonna gye basanga ku bugazi bw'ensi eno. Weebale Katonda omwesigwa, oli mukulu, oli wa kitiibwa. Tunakusinza, tunakutendereza Mukama. Okuumye abakyala n'abaami, okuumye abaana n'abazadde, okuumye Mukama emirimu gy'abo abagirina Mukama, okuumye Mukama amaka gaabo Mukama ag'abafumbo bakyanywedde, okuumye Mukama abali mu relationship, yongera okukuuma Mukama abalina emirimu, yongera obakuumira emirimu, abalina bizinesi Mukama yongera ozikuuma, tozisimbire ddala zinywere. Katonda ow'ekisa tukwebaza, oli mulungi, okola byanjawulo, okola bikulu, okola ebikulu ebitalabwako n'amaaso gano agagwamu ettaka, okola obujulizi. Katonda ow'ekisa, buli lunaku, buli ssaawa, buli ddakiika, buli katikitiki kyetuva tukusinza wakati mu Morning Breakfast, kyetuva tukusinza kwatulekedde obulamu, kyetuva tukusinza kwawonya abalwadde abali mu bitanda, kyetuva tukusinza kwatambuza abantu abamu engendo n'obajja ku ndala n'obatuusa ku lugendo lulala, kyetuva tukusinza Mukama gw'amanyi amagenda gaffe n'amadda, kyetuva tukusinza Katonda ow'ekisa gwabukeesa ng'obuzibizza nga tuli balamu, kyetuva tukusinza Mukama gwatutambuza Mukama emisana wonna n'otukomyawo nga tuli balamu, kyetuva tukusinza Mukama tutaddeko omukono gwo ogw'amaanyi ogwogerwako mu Isaiah 59:1 nti omukono gwo teguyimpa wadde tunokulokola tegukyayinza kulokola. Mukama weebale ku omukono gwo ogwo gw'otutaddeko n'otukuuma n'otulokola mu mikono gy'omulabe Sitaani. Tukwebaza omusumba omulungi, oli wa kitiibwa. Leka Mukama ekisa kyo kyeyongera okulabikira ku bulamu bwaffe. Ffe bwe wayingiza 2021 Mukama, wakati nga tuli mu ssaala eno ey'okumakya mu Morning Breakfast, sisinkana omukyala n'omwami oyo alina ensonga ze Mukama ez'amaanyi z'atandise okuleeta mu maaso go. Katonda ow'ekisa, musisinkana omukyala oyo, sisinkana omwami oyo alina pulaani nnene eriye, naye gwe Mukama ewuwo pulaani ebeera ntono. Katonda ow'ekisa, tuukiriza okusaba kw'omukyala oyo, tuukiriza okusaba kw'omwami oyo. Prayer request y'omukyala oyo Mukama nkwegayidde gitunulemu mu ngeri ey'enjawulo, omukolere obujulizi mu ngeri eyewunyisa. Kwe kusaba kwange Mukama, sisinkana abakyala n'abaami abalina okusoomooza kwe bayitamu, sisinkana Mukama abantu ab'enjawulo ku bugazi bw'ensi eno, sisinkana abantu abali mu kukola mu mawanga ag'enjawulo Mukama, mikwano gyange benkola nabo Mukama basisinkane, abali mu abroad Katonda ow'ekisa basisinkane, abali mu Uganda ng'ebintu tebinaterera tebinatambula bulungi, emirimu teginnaba kutandika kubeera nga giri secured. Katonda ow'ekisa byonna mbiteeka mu maaso go, ye gwe Katonda atuukiriza mu biro ebituufu. Katonda ow'ekisa, kyenva nkusinza, kyenva nkugulumiza, kubanga Mukama ekyo kitukakatako okukola ebisigadde Mukama n'obituukiriza. Katonda ow'ekisa, weebale. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale Mukama, weebale gwaddamu okusaba kwaffe, weebale gwe Omunnazaaleesi. This is Morning Breakfast. Wuliriza, olwembadde nsoma ekitabo kya Esita ey'Oluganda bakiyita Essence. Ojja kugenda wensomera ekitabo ekyo kyonna kinyuma. Nsomye ku chapter ezimu n'embanga zezisomangako. Esita yafuuka Esita. Mulodokaayi n'afuuka Mulodokaayi, ne Kamani n'afuuka Kamani. Tolowooza nti ennyumi ya firimu gwatali mulokole oyinza okuba lwensoosa okulya Morning Breakfast. Bino biri mu kitabo kya Esita, kitabo kiri mu ndagaano enkadde. Ojja kutunulayo olabe okinoonye. Omuntu asobola okubeeraawo mu kitundu n'afuuka omuntu mu mbeera ey'obwakabaka bwa Katonda ng'omukono gwa Katonda bwe gumusitula, n'afuuka omuntu eyewunyise ayogerwako, ne wabaawo n'afuuka omuntu nga Sitaani yamufuula omuntu mu mbeera ey'obwa Sitaani. Esita afuuka Esita ku lw'omukono gwe
ku lw'okwagala Katonda ne Kamani yafuuka Kamani ku lw'okuweerezanga Sitaani. Mulodokaayi n'afuuka Mulodokaayi ku lw'okumanya Katonda. Manya Katonda, manya Katonda wo. Katonda ogenda mumanya pasono, oyina mumanya pasono, era wogenda okufuna ebirungi by'okuva eri ye gwe n'obitwala kubanga omanyi Katonda ini pasono. Mulodokaayi afuna Mulodokaayi afuuka Mulodokaayi gwe twogerako mu kitabo kya Esita. Kumanya Katonda we ayina statement gye yakola n'agamba Esita nti gwe tewefuula ow'ekitalo nnyawo wooli. Ototuyambe Katonda waffe anaatuyamba obuyite walala. Katonda gwonna omutegeera ajja kukuyamba obuyite walala. Awo wooli ayinza obutakuyambirawo kubanga abakwezinzeeko, abakuli ebbali, abakuwetooloddeko, ab'ekika kyo, mikwano gyo bayinza okuba nga balinga Kamani. Eyo nvuddeyo enjiri yengenda mu Esita. Oliriza nzize n'olunyiri luvudde mu kitabo kya Zabbuli eya 46 olunyiri olusooka. Ojja genda ogyesomere yonna, nayo nno njiri eri awo wewawondese olunyiri lumu. Lugamba bwe luti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe. Esita teyandibadde n'amaanyi gamufuula muka kabaka singa ali talina Katonda. Enjiri ya leero yeerunzikidde nnyo mu Esita ate nga saze nanyirwa Esita. Naye simanyi lwaki ogenda kuba n'oyo ow'amaanyi ekiddukiro kyo era naawe ojja kuba w'amaanyi. Olunyiri lugambye nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe. Wuliriza, ekiddukiro kyo n'amaanyi go bw'omala obitegeera n'obifuna biramba ye Katonda ojja kuba n'amaanyi. Era oyo gw'oddukiddemu ajja kukutaasa abalabe, ajja kubeera ku luuyi lwo, ojja kuyita mu muyaga omungi era tegugenda kutwala kubanga oyina ow'amaanyi asinga amaanyi gonna. Bano ab'amaanyi ng'olunyiri lwogera eri mu Uganda nti ow'amaanyi ali mu nsi okusinga oyo ali mu nsi. Owuliriza, omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Kazireyo nsoma olunyiri lumaleyo lwonna. Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Oyinza okuba olina ennaku gy'oyiseemu, yeebazibwe Mukama gikuyisizaamu, naye kye kiddukiro kyaffe era agenda kukolya n'obujulizi. Abantu bangi twali tuli mu 2021 simanyi bw'obuyite yeewo, naye mazima singa tegaali kino ekiddukiro kyaffe, singa teyali ono amaanyi gaffe, twali tetusobola kubeera nga twogera mu 2021. Naye Katonda yeebazibwe byagaana. Ye ssaala yange gye nkusabira gwali eyo ng'ebintu byagaana emyaka egyayita. Naye olw'okuba olunyiri lugamba nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, gano amaanyi si ga kulya mmere, gano amaanyi si ga kulwana, gano amaanyi ge gakola ebintu ebiragwako n'amaaso gano agagwamu ettaka. Amaanyi ga Katonda genyogerako singa gabeera ku ggwe. Kubanga olunyiri lugamba nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe. Katonda alabikira muffe nti w'amaanyi gye tuli ng'akola eby'amaanyi okuyita muffe ffe nga tubiteekawo nga birabika n'amaaso agagwamu ettaka. Okitegedde. Naye buli lw'oba nga tolina kyokola tojja kuŋŋamba nti Katonda kye kiddukiro kyange era n'amaanyi gange. How comes? Kati ataatuuka mu 2021 olowooza akyalina amaanyi gano genjogerako. Kati gwono omulina kubanga yakutuusa mu 2021 era kye kiddukiro kyo. Ddukirayo omugambo ebyange Mukama mbyetaaga. Nakusaba obufumbo 2029 yali 2019 Mukama ne busuubira obufuna mu 2020 saabufuna. This is the year for reposition. Mukama nkusaba okufuna omubeezi wange. Mukama nakusaba omwana emyaka egiyise emabega gw'okimanyi. Mukama nali nsuubira okutoola omwana the last year, naye guno omwaka Mukama gwe mwaka for reposition, gwe mwaka gwange ogw'okuddizibwa byonna ebyagaana. Omugambe Mukama akikolere.
simanyi kyoyagala kukolera kubanga onyirugamye nti katonda kyekiddukiro n'amaanyi gaffe omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku kati muneena atalina mulimu eyo nnaku kati ddukira eri omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku ofune omulimu atalina mubeezi eyo yennaku ddukira eri mukama ono abeerawo mutalaba nnaku akulaga eki ono atabulawo mu kulaba ennaku akulaga eki omubeezi enjiri yange etera okubeera ennene oba ennyimpi oba entono naye nga naawe ojja giwuliroke nti otegedde amaanyi g'ekigambo kya katonda kubanga onyeruga nti katonda kyekiddukiro n'amaanyi gaffe kati onoddukira wagwe atalina katonda onoddukira wanga tolina katonda ono yalina amaanyi tegalabwako nangalo zino na mikono n'amaaso gano naye bw'abeera mu ggwe gwoba w'amaanyi n'okola ebiraga nti olina ow'amaanyi ali mu ggwe kyekiddukiro kyaffe omubeezi ddala bannaye ababeezi be tubeera nabo batuddukako naye ye mubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku ng'abantu abalala be tubadde tufunda ababeezi bagenze oyinaga saamanya bannange saamanya kati saamanya oyo gwe mwafuula oluyimba abamu mufudde oluyimba lwa nsonga singa mwamanya nti waliwo omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku tewandiyimbye oluyimba lwa saamanya nga ne saamanya era nawe tomanyi gyali kati ayayaya katonda wa Ibulayimu n'Isaaka ne Yakobo nkwebaza kano ge makya amalungi ekigambo kyo kikoze ekigambo kyo nyonde eyasayasa enjazireka ekigambo kyo mukama kitutereeze kitukomyewo mu kubeerawo okwo tutegeerere ddala gwe katonda ekiddukiro kyaffe era amaanyi gaffe omubeezi waffe atabulawo mu kulaba ennaku katonda ow'ekisa tukwegayidde beera ku luuyi lwaffe gano ge makya mukama otuwaddemu ekigambo kyo okuva gy'oli okujja gye tuli mukama weegulumiza eri omukyala n'omwami ng'ategedde nti yegwe ekiddukiro kyaffe katonda ow'ekisa abeetaaga okulaba obulungi bwe mukama bubakolere abeetaaga okusomosa mu mbeera gye bayitamu okuyita ku nnyanja gye bayitamu nga myufu eri gye bali katonda ow'ekisa bayamba okasomose embeera nge bafukidde embeera yegwe katonda ajjawo ensozi n'obusozi obuvunisa obusungu bwo nabo ne butamanya leka omukyalo oyo omukolere ku byetaago bye 2021 mukama agiyite mu ngeri ya sitayiro ya mwoyo mutukuvu ng'agulumiza linnya lyo ng'akwebaza buli lunaku ng'atoola obujulizi ng'ayongerwa ku bujulizi kwe kusaba kwange mukama weebale yesu weebale mukama weebale gwe omusumba omulungi ayagala okola okateeka emikono mbagamba nti yesu nzikiriza ekigambo kyo okwebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange kindokose amanya gange kandogogere gadde munate neeragadde mugambe nti yesu amanya ge gano gajje mu bitabo by'okufa ebitabo by'endwadde ebitabo by'okusiraana ogawandiika ebitabo by'ekyobulamu n'omukisa n'okuwangala azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole mukama akumpeera omukisa akumpuumire akunjagala ebi olunaku olungi Emmanuel